bw'owasa omukazi yazaalako abakazi ebitundu 8 ku 10 abasajja be bazaalamu baba bakyabaagala. Oba nfuna bulungi. Frank statistics wamujjawo. Nze ndaba nnamba ezisinga obungi. Bakiyita kulima bijja addayo n'alima ebijja. Era bwe liddayo mbu ligenze kunona fees nga basooka bayisaamu. Mpozi ng'omusajja yafa ebitundu 8 ku 10 abakazi obufumbo bwe bavuddemu nga yazaalayo. Waliwo emikisa mingi nnyo okuddamu okuzaala musajja oyo. Era abasajja bangi nnyo mukebera abaana be muzadde mu bakyala ng'olidde mwabasanga bazadde. Ujja kwesanga n'abaana abo si babo b'omusajja oli. Abakazi abazaddeko ne bakulakulanya abasajja batono. Era ne waba yazaala wano maka gano agasooka n'azaala maka gano ag'okubiri n'azaala maka gano ag'okusatu akakana yeeyombekedde. Kakino tolinda na kufumbirwa mu mali asatu. Bw'ozaala mu moddi erisooka ne bufumbo ne bugaana toddamu kufumbira weeyombekere. Gomanye waliwo abantu abangu obasinga omutha bwabake. Ffe tumanye nti oli kyabula akuuta. Tetwogera ku bano bantu mbu bayazaala ali mu ssomero. Abo oyinza okukola ki? Okusympathizinga nabo. Yamala at 23 n'afumbirwa. Need the fact nti wakeera ku makya n'ofumbirwa maka g'omusajja obufumbo ne bugaana ne bukulema ng'omusajja teyafa. Obufumbo ne bugaana n'onobayo. Ekyo kyokka kimala obutaddamu kufumbirwa weeyombekere. Guma. Kubuuzaako omulabi wa Brown Skin Events gye baleko gy'otusaako engalo yonna gy'osinzidde okutulaba n'okuselectinga channel yaffe mu channel zonna. Mwebale nnyo mwebalira ddala manya n'eddoboozi numbers ra Nahid eddoboozi teribanona linnya naye nze mbadde ndiwadde. Olwaleero mu gundi yaffe mu interview yaffe ya leero tulina Dr. Frank agenda kutuwa opinion ye ku nsonga ekutte wansi na waggulu ku mutimbagano ey'abasinga omutha. Buli omu ayogedde ebye towasa basiru tebategeera n'ebigenderako of which tetuli sure kubanga abaliyo bantu banjawulo obasinga omutha butuuka ku buli omu teri akeera busaba. So leero Dr. Frank engeri gy'ali mu field eyo akwasaganya ensonga z'amaka n'ebigenderako. Njagala abawe opinion ye ku nsonga eno ye abirowoozaako ki? Ensonga agiraba atya? Sinzira ku byonna ebigenda mu maaso zonna ezibaddewo emisango byonna. Dr. Frank soka weyanjulireko abalabi baffe nsanyukidde ddala mikwano gyaffe bagoberera omukutu guno. Mweyongere okusubscribinga n'oba olabye akantu nga kakunyumidde gamba munno nti subscribe bintu bingi nnyo ebibeerako ebinyuma. Nze Dr. Frank okuva mu Dr. Frank Abo Solutions tulina branch yaffe Najjeera ne Mukono tukola ku nsonga z'amaka ndwadde n'ebyo byonna byonna nga mbimanyi. Nsanyusa nnyo okubeera wano ku lunaku olwaleero nga tuteesa ku mulamwa gwaffe nga bwe munaabiwulira. Dr. Frank leero tukulina buli kyogenda okwogera bakirayanti b'abakyala. Please disappoint them with all the energy. Noko banyiga mangu mikwano gyange banyiga mangu senenjogera mazima mazima meerere oba nfuna bulungi mazima. So makati naffe ffe tukuze ne bakadde baffe sigamba nti ffenna abakuze mu ssaawa zino tukuze nti ne bakitaffe ne bamaama baffe nga bali wamu balina gye bazaala ne baddamu ne bafumbirwa. Ofuuki edda kyali nga si kibi era edda abasajja bagitunuuliranga nnyo ng'oli agamba nti nze okuwasa omukazi atazaalangako ate empasa yazaalako kubanga olw'ensonga zaabwe wamanyanga nti omukazi wange ono si mugumba azaala. Bwe naaba mufunye mba kushuwa nti alina okuzaala. Mukazi azaala ebyana ebirungi. Abasajja edda baabitunuuliranga kati ku mulembe guno we byonoonekedde. Bateekamu n'ekyobugumiikiriza nti abayala abalaba dda yategeera ensobi ze mu bufumbo bwasooka n'abivaako. Kati essaawa ya leero nze Dr. Frank sandi advise nze mwana muvubuka ng'agenda atandika butandisi kuwasa mukazi nga yazaalako. Sandi kimuwagidde. Nsonga ki gyowa mukama waffe? Kubanga kati abakazi ennaku zino mukyuse nnyo. Njogera ku bakyala nga yasalawo n'agamba nti kanfumbirwe n'azaala obufumbo ne bugaana n'avaayo. Va ku bana abazannyazannya n'azaala. Naye sandi wagidde muvubuka yenna kuwasa mukazi nga yafumbirwako somewhere
n'azaalayo n'abaana n'alemererwa obufumbo olw'ensonga nnyingi. Abakazi mukwata frustration zammwe ze mwava nazo mu bufumbo eri obwasooka. byonna ebizibu byonna bye wayitamu ebinugu byonna ng'omutima gwafa gwaddugala n'okwata obwo buzito bwagayisa gonna gonna n'ojja obuteeka ku mwana w'abandi yakayingira field y'okuwasa. Oba nfuna bulungi kubanga kati nze kati nganze Dr. Frank bwe mba nfunye omukyala nga musiimi sikifaako nnyo nti yadde yazaalako omwana ono tayinza obutaba nnyo nsonga naye ebijjirako. Abakazi abo abazaalako edda ba single mothers emikisa n'egy'okwagala abaana bo katugeze abaana bo omanyi nti bano abakazi batiitiibya nnyo abaana abo ne bavudde nabo mu bufumbo eri n'okusinga ye bazadde. Bonna babeera baana be ne batiitiibya nnyo abaana bano ne bazze nabo mu bufumbo. Kwegamba amufuula nti oba wanjawulo nnyo ku bano abaana abalala. Omukazi asobola n'okukwata ono omwana ng'ayagala akuteekeko obuvunaanyizibwa bonna obwandibadde obwa taata oli bonna n'abuteeka ku gwovuki abasajja abamu basobola okukikkiriza. N'agamba nti omukazi wange mwagadde obutamukkiriza kudda ddayo ewooli musajja obuvunaanyizibwa bonna kankole ki kambwetikke. Naye mmwe abakazi ekisinga okuleeta obuzibu kukwata ebizibu byonna byonna ebyali mu bufumbo buli ne weerabira nti buno obufumbo bupya olina okutandika fresh ate n'ogondera omwami wo. Ono omukazi agenda n'okujja mu bufumbo ng'olwedde alina ready akimanyi nti tekigenda kuwakinga out kubanga alina kiri ekifaananyi gye yasookera ng'ate ogenda okunoonyereza ennyo okukyetooloola ng'obuzibu obwo bonna bonna kwe bwava bwaliye. Naye ate olumu weesanga nga bano abakyala nze mu kulaba kwange abamu oba otulako n'oyogera nabo nga tebana bafumbirwa gwakubiri. Abamu agamba nenziramu n'enfumbirwa waddamu inkesi agenda kwetegereza nnyo akyuzinge taata omutuufu. Kozi abamu oyinza osanga she did her part naye nebigaana with some other reasons. Naye ngagamba nemmala nfuna omusajja omulala nga he's really a serious guy. Ng'olaba ali so committed ku obwo bufumbo. Kiri understandable wabanga omukyala katugeze yafumbirwako mu bufumbo obanga bwa mulundi gumu n'azaalayo. Katayagala kuddamu ku shading eri picture. Naye omukazi omwegenderezanga nnyo ng'afumbiddwako mu malyanga 4. Oyo omunoonyaako. In fact tumuyita na single mother oba tumuyita ki mama w'abaana ng'afumbiddwako mu malyana nga gamulemye. Banaizi bansonga ki ezo zikujja wano nodda wano. Mpisa mbi. Bali bonna baba n'empisa embi oba gwe ng'omuntu gwabaako n'ekizibu gwaba n'empisa embi. Katosuubira mb'obufumbo ate obulala bw'oba ogenzemu oba gwe omusajja aba awasizza omukazi ow'ekika ekyo tosuubira nti gwe ekyo kijja kuwakinga out oba weerimba. Kubanga weyasobolera ova eno yonna. Kati va ku bano abawala baali mu ssomero boyfriend bazannyazannya n'azaala nga tannaba nakwetegeka nti genda mu bufumbo. Twogera ku mukyala akedde ku makya afumbiddwa azadde obufumbo bugaanye. Era bifo nga tunabagenda mu maaso na mukyala ono mu bufumbo mutuule ng'abantu. Sigaana muntu kuwasa mukazi yazaalako sikigaana naye mutuule ng'omuntu akuwa ensonga ate namwe abakyala waayo ensonga eziri genuine ezakujja mu bufumbo buli. Saagala muddaawo twefuule twewusse usoga mbwe aze saagala kwogera ku byayita saagala kwogera ku ba excellent njagala twogere ti munnange taata w'omwana teyafa gy'ali mulamu. Nsonga ki ABC yakujjewa ne bwe mbanze musajja nga nawasaako omukyala n'anoba nange nkubulira ensonga zange lwaki omukyala yakola ki yanoba. Bonna batokikoze omukazi nga yazaalako tusobola kumalako naye bw'aba takubulidde ensonga ziri genuine n'olabira gwe n'olaba nti ddala we tunaaba tutambudde olugendo teziikomewo. Terezo omuntu oyo ensonga zakuwa in case oddamu n'obaako line eyo gy'okwatanga ezimu ku nsonga ezo zezimu kijja mwanguyira nnyo bivaamu. Kijja kubanga agenda okunyumiza n'agamba nze ekyanzija mu bufumbo omusajja wange yali ayitirizza obwenzi oba musajja wange oyo yankubanga yanywanga omwenge n'atamira n'obulira ensonga nga ddala ziri genuine nti mu butuufu tosobola kugumiikiriza muntu ng'abadde akuba yadde twagala obufumbo okitegeera. Naye omukazi asobola okutuulawo n'akunyumiza oba nga naawe mulinako ne ka research akatonotono k'omukozeeko nga yali mu bufumbo nga tamanyi ani musajja ani mukazi
nga yakitwala mu kifaananyi nti bonna baki ani ali wansi waani be baana boolaba kati ennaku zino abaana basinga obungi boolaba mu mabaala baazaalako dda baafumbirwako dda era be bajjaawo be bajja ku social media ne batandika okugamba nti nze obufumbo toŋŋamba saagala kumanya akyogera nti obufumbo saagala kumanya naye ate ng'alina omuntu gw'alimbalimba nti bali mu bufumbo ya kyandibadde kirungi nnyo Katonda waba akuyambe gwe omuvubuka yenna yenna obutaddamu ezo sikando zonna ne weetandikira mukyalawo n'omanya nti mitendera biki bye tuyimirirako nga tutambuza obufumbo ne mubiyiga ne mubitambuza mwenna ne muteekawo foundation yammwe bw'owasa omukazi eyazaalako abakazi ebitundu 80 ku 100 abasajja be bazaalamu baba bakyabaagala oba nfuna bulungi nze ndaba nnamba ezisinga obungi bakiyita kulima bijja addayo n'alima ebijja era bwe liddayo mbu ligenze kunona fees nga basooka bayisaamu mpozi ng'omusajja yafa ebitundu 80 ku 100 abakazi obufumbo bwe bavuddemu nga yazaalayo waliwo emikisa mingi nnyo okuddamu okuzaala musajja oyo era abasajja bangi nnyo mukebere abaana be muzadde mu bakyala ng'olwedde mwabasanga bazadde ojja kwesanga n'abaana abo si babo b'omusajja oli olowooza lwaki omusajja abasajja kati abategeera asalawo n'agamba nti yadde wazaalako obuvunanyizibwa bwonna bwonna ngenda kubutwala omwana ono kamutwale nti wange toddamu kubira musajja oyo toddamu gendayo nti kunona fees toddamu kukola ki disconnect completely okitegedde omukazi atuuka n'ekiseera n'agamba nti kaakati oyagala nneme kwogera na taata wa mwana kirisi kikaakye agenda fuuka wankima omwana wa mmamba agenda fuuka wankima tewali ngeri gy'osobola kulwanagana na musajja yakusookayo era ajja kumaliriza akuwangula abasajja bosinga okulaba kati abalwana balwana n'abaekisi b'abakazi baabwe n'abaana bano bwe bakula jjukira omwana ono tomuyinaako connection nnyo eri awo y'amaanyi yadde aba akuyita taata era naawe agenda kukula ng'omulaba nti mwana byebiri okusumbuwa kati ebyolaba ebyo mu mawulire ebyono Haji ng'omuntu amusibako ekintu naye nga tekiri nayo oba kituufu oba si kituufu oba kituufu yamukozesa oba teyamukozesa tebandituusawo singa yeetandikire mukyala we ne bazaala abaana baabwe kubanga kiri rare nnyo gamba nti munne taata yakutte omwana we kiri rare nze ndabyeko n'abantu bangi nnyo obufumbo nga abaana bamujja nannyina bano nga be basinze n'okutabula amaka kubanga bwakula nakitegeera nti siggwe taata we asobola n'okukola kyonna kyayagadde abaana be basinze n'okuba n'emitima emibi asobola n'okukula ne yeefunza ebintu byo n'okusinga abaana bo b'ozadde ate mulimu abaana bamu nga kituufu bajja nannyina and even the father is very loving n'abaana tebalina buzibu ne bakula ne bamu appreciating nga n'omu appreciating yes gyekiri nga ne baba bayita bataata ku mukolo bwe baagala otuuza wali ku mwanjo kubanga balaba ataddemu amaanyi abadde mulungi gye bali tekyandibadde kibi yadde n'eddakiika n'emu kubanga oba osiimye mukazi buli muntu yenna alina ebyafaayo one sikusanze nti okyali mbeerera nange tonsanze nti sikola ki mbadde sirina bantu bendaba naye ebijjirako oli redde okugenda mu maaso nabyo kubanga ne musobola n'ofunamu obutakkaanya omukazi n'aggamba kale nejjusa olunaku lwe nakusanga ebyo babigamba n'abakeetandika nga tebiriiko nti naye tekiruma nnyo ng'ono okugamba kale nejjusa ekyandese obufumbo bwange bakazi bangi ate nakusanga olwedde obuvuddemu yalinze yabukujja omukazi ayinza n'okugamba n'abo abasajja bonna bonsibako boŋŋamba katugeze omukwatidde mu bwenzi n'abasajja bonna bonsibako naawe nga weegasseeko tikulyako asinga taata wa mwana wange naye nga kyavaayo emyaka ng'ena emabega olirana Dr. Frank mbukyavaayo okitegedde bw'ofuna omukazi wo nga wamwetandikira kiki kiba kyamugjayo bwoli yali mulungi nnyo anti agezaako mbukuteeka ku minzaani owulire nti tokyawera bulungi tetuganya mawuman naye omukazi osobola n'okumufuna gwe kennyini nnyini n'agaana okukuzaalira one ava mu bufumbo nga yazaala
Yes. N'afuna ebizibu biki biki obufumbo ne bumutama. Kati bwakufuna ayinza n'okutwaliriza emyaka ng'egi ng'aganye n'okuzaalira omwana. Agamba nti bwenzala naye n'akola ng'oli bwe yakola. N'akuwuddisizaabwe emyaka ne gitambula. Abo nfuna bulungi. Is that by choice, Dr. Frank? Abakagamba baba bafuna ebizibuzibu olumu nga n'ekizibu bagamba tewali. There's a lot of things. Kugamba omukazi nga yazaalako bagirako ebizibu bingi. Ng'oggyeko ekyaki bagirako ebizibu bannange nga mubakubye nnyo abaana abo. Naye nga tebandi nze nkugambye edda. Abakazi bedda abasinga obungi. Abakyala bonna bawulira ab'amaanyi teyafumbirwa mu ddya limu. Ayinako gye yasooka n'afumbirwa ne bigaana n'akola ki. Naye baamanyanga omukazi kyalina okumanya nti bwe mba nnemereddwa buno obufumbo ne ŋŋenda mu bulala. Kkiriza nti nvudde mu bufumbo buno ntandise jja n'endala ate ono ye mwami. Ate omusajja wembeera open ne kugaa nti abo abaana yadde obazadde baana bange bajje bakule ne baani. Kubanga nange waliwo possibility y'okunsanga nga nazaalako dda abaana. Okitegedde? Sobola okusanga nga wazaalako omwana wo omu nga nange ninayo omwana wange omu. Naye ng'omukyala gwe namuzaalamu si gwe nkyali naye naawe gye wazaala si gy'oli. Ne tutula ne tugamba nti omanyi tubeere ffenna tukole ki? Kati wogenda ofunira challenge gwe omusajja nga wazaalako n'omukazi omufunye nga wazaalako. Kwe kutulugunyizibwa kw'abaana gwe ate b'ozadde. Bo bajja kubasibaana. Ye nga sibe tebavudde mu lubuto lwe. Anyway, it is possible. Bakayanirako leero kubanga mulimu cases nyingi. There are a few mothers who do love these kids ebyaddala. Tugezaako kubeera tamwagala byakweyisako nti taata waayo. Tugezaako kubeera objective. Okuwasa omukazi eyazaalako mulimu ebirungi n'ebibi. Temuli birungi. Asigala mukyala ng'abakyala abalala ne tutunulire kale obuzibu obukirimu. Omukazi bwe yazaalako bate yazaalako asigala mukyala. Kubanga ebirungi tebiruma naye ebibi biruma. Ebibi biruma. Tutunulire obuzibu obujjirako nti nze okufuna omukazi nga tazaalangako naawe okufuna eyazaalako challenge ziri wazenkanankana tezenkanankana. Naye kati nga tukyali awo yes basinga mother naye omanyi ne basinga father webali? Webali. Nabo balina ebizibu byabwe. Binga ki? Buli kadde asoosa ayagala basoosowaza omwana ne bamugambako kati n'omwana we tebamugambako akiraba mu bubi. Ne bwe tebamugambyeko omwana mu bubi ne bamupanishingako ebiri nnomo mwana wange bamutulugunya ndu. Mulimu abakazi abakiraga, mulimu abakazi abakisussa. Ffe abasajja si ffe abatunuulira ennyo abaana. Asolo nga nze ndabye omwana nti alya yeebaka siraba nti buli kaseera bamutuntuza waliwo okutuntuza okuyitiridde. Yadde okubanga ate abasinga obungi mukyogera ng'era onoonya waazi luwenda lutulugunya mwana. Nkuleetedde omwana katugeze wa myaka 2. Kiki ennyo ky'aba akoze ekituuka omukubisa? Okumwokyesa engalo. Kati walaba omukazi ku social media eyaliisa omwana w'abandi empitambi. Omwana oyo kibi ki ky'aba akoze? Kyova olaba nti Katonda ffenna we tuba nga bifanga tuna bagenda mu bufumbo saba Katonda ogambe nti musajja wange ono gwenzaalidde omwana wange oba abaana bange saba gwe mbankomako. In fact Katonda bw'akuwa omukisa n'ozaala abaana bo nga 3 oba 2 obufumbo ne bugaana toddamu kufumbirwa. Nawe oyogedde ng'oli. Toddamu kufumbirwa. Toddamu mukwano tuula bireke. Tuula. Kubanga ogenda kutuleetera ebizibu. Onoonya ntondo. Tuula. Omukazi newe mufunamu obutakkaanya nga butono akomyawo biri be yali mu bufumbo buli alabira ddala nga bikomyewo ekifaananyi kikomyewo. Nga mwe mutugamba bakyala mwenna mwe bamu naye nga kugamba basajja mwenna mbwa. Basajja mwenna muli kale muli bisiru. Mwenna mwe bamu. Nange nze natomera oba banneeze basenga yankolimira bukolimizo oba nabatu bandiko kisirani. Natomera zooka. Nono naye laba. Ogusajja kati laba ate ne kino. Ayinza n'obutakyogera. Naye amaanyi gaakuteekako ne mbanga mufunye obutakkaanya nga butono. Oli oba yamukubanga ne balwana ne beesikaasika amaanyi ago we yakoma naye waakutandikira n'ogamba omukazi akantu akatono ke mukoze bwe kati obusungu nga bungi nga buyitiridde kumbe ayina already ennugu ye ayina frustration ye ayina depression ku mutima jazze nayo mu bufumbo. Kizibu nnyo omukazi okujja mu bufumbo nga yazaalako already n'aba nga talina tazze na kiruyi ku mutima. Omukazi oyo temugenda na kwekulaakulanya kubanga yakimanyi tekigenda ku working out okuva ekigere kya stepinze mu nnyumba yo akimanyi nti atesa yes
kubanga azo tubalabeko abakyaliyo paka nakati ati yayingira akimanyi era nabo balina ebintu bye bakola mu nkukutu nga gwe tobimanyi nga mwetegefu tagenda kusaasirira nsawo kubanga akimanyi kino kye mulimu tekigenda kuwakinga out kubanga yakirabako yaye alowooza nti abasajja bonna be bamu agamba experience agirina oyo omukazi osobola kutuula ne muteesa ebintu bye batwala mu maaso okujja nga mwesanze nti wazaala abaana bo naye yazaala abaana be kati mwesanze mu bukadde kukuumagana tagenda kuzaalira togenda muzaalamu naye omuvubuka tozaalangako n'ofuna omukazi nga yazaalako nolowooza nti mugenda kwekulaakulanya aba agenda kwekulaakulanya ye nga ye kubanga akimanyi nowe munaakola ebintu ebifaanana bitya era ebbanga lirina okuyitawo obufumbo bugaane tasobola kulwanirira bufumbo obwo tasobola aba ready kati omuntu ng'ali ready ng'agamba nti anze kijja yes kubanga ajja akisuubira bw'ojjanga ekintu okisuubira toba na solution ndala gamba nti naye yadde kino buno butakanya buzze tetusobola kukyogerako ne kitu ne tukisolovinga tuyite bakojja tuyite basenga tuyite tugendeke wa mama tugendeke wa senga batuyitiremu ko tutule ensonga tuzigonjoole yewe mufunamu obutakanya omanyi soko mugira mu bwongo buno obufumbo nawo buganye kati alta continue nga yeyongera yewalala tagenda kuteekako yadde netofaali yadde ne abakazi abazaddeko ne bakulakulanya abasajja batono era ne waba yazaala wano makaga n'agasooka n'azaala makaga n'agokubiri n'azaala makaga n'agokusatu akakana yeeyombekedde kakino tolinda na kufumbirwa mu mali asatu bw'ozaala mu moddi erisooka ne obufumbo ne bugaana toddamu kufumbira weeyombekere waliwo abantu abo ng'owasinga omatha bwabake ffe tumanye nti oli kyabula akuuta tetwogera ku bano bantu mbu bayazaala ali mu ssomero abo oyinza okukola ki okusimpathizinga nabo at 23 n'afumbirwa nidde fact nti wakeera ku makya n'ofumbirwa mu maka g'omusajja obufumbo ne bugaana ne bukulema ng'omusajja teyafa obufumbo ne bugaana n'onobayo ekyo kyokka kimala obutaddamu kufumbirwa weeyombekere guma tetusobola kukkiriza ezo disrespect zonna zolaba abasajja okubayisaamu amaaso era abakazi abasinga okubikola be bakazi basinga mothers abo tasobola nakuwa kitiibwa kubanga gamba akutunulira bwati n'agamba olaba n'omusajja gwe nasookerako nanzaalamu n'omwana namuleka olwogwe masiikini oŋŋamba ki naye nga bwekito bwe kirina okubeera omukazi olina kubeera mukazi omusajja olina kuba musajja oli wansi wange Frank ino obugambo bw'oyogera nendabira ddala ng'olinga gwe baali babugambyeko n'ogamba nyo nze kati nze njogera ebintu through experience okitegeera era n'abasajja bangi nnyo basajja bangi nnyo abasobola okukkiriziganya n'ekyenjogedde abakazi abasinga obutawa abasajja baabwe ekitiibwa be baalemu obufumbo obwasooka kubanga we yalemererwa obufumbo aliko time gye yabeerako independent n'agamba nti kakati ebyabasajja mbikooye kati gwe nojja n'omusonseka obugambo n'abusiima n'omutegula kati gwe omufuna nga yazaalako lyako by'olidde oba beera open omugambe kati abasajja bajagujagu open nagamba nti mune saagala kuwasa njagala twenyumirwemu either n'okikkiriza oba n'okireka having fun with whose body with you whose body mine ngenda kukola byenkola nja kusuulira ennyumba nja kuwanga upkeep just twesanyuseemu naye sijja kuwasa omukazi yazaalako just beera naye nga mwesanyusaamu okuggyako ng'omukazi obadde wa mazima sigamba nti buli mukazi yazaalako nti mubi tomuwasa omukazi bw'oba wazaalako dda mu kisenge weekube mu kifuba ogambe nti kati wemba mbadde ndi ku 100% kati ndi ku 40%. Katonda singa mpa omukisa nenziramu nenfumbirwa omusajja yenna bw'anaaba tankuba nga tanjooga ngenda kuguma nfumbe weekube mu kifuba gwe wekka then ogende mu bufumbo. Omusajja wakkiriza n'agamba nti nze mukyala wange Nahiya ngenda kubeera naawe yadde wazaalako manya nti ono mwami wange oguma obeerenga atalabangako olina red flag already ekyokuba nti wazaalako n'emizikiriza okuwasa mba nkuyambye ekyo kyolina okusooka okuappreciatinga okitegedde tosobola nakuyimirira ku magulu go kunvuma
nga nakkiriza okubeera naawe nga wazaalako naawe oba weerekereza mba neerekereza ekyo kiba nakivumu kudeetinga musajja mufumbo kiringa kudeetinga musajja mufumbo olina okumpa ekitibwa kwa nange mba neerekereza bali abalala abatali neŋŋuma neŋŋana kambeere noono yadde yazaalako kwagwe mukazi yazaalako ba scrap naye obanjogedde kinene nnyo anjogedde kinene tokisussa nkigezezza nnyo nkisussizza nnyo naye teba basikulapo abaana battu mulimu abakazi nga yazaalako naye nga baaba tomwesimba muwadde tolina kaana nga you look at her and be like mashallah nze bite sigifaako nga omubiri gukyali wawamu ng'omubiri guli wamu n'abaana baaba empisa is paramount yadde wazaalako fetuwa tufunye abakazi bangi nnyo nga bazaalako naye bw'oba wazaalako nga wafumbirwako obufumbo bulala ne bugaana gezaako okuba n'empisa gamba ne ku basajja bannaaye okitegedde kinuma ango mugitunuza mbakazi bokka fe abasajja n'otulaba nze nzaala bana abakazi tebabeera basingle mother by choice olumu mwe abakulira nga bakyali wali n'osindiikiriza ensonga mwe abatambuza amaka gw'oyenze ku kyalo kyonna okimazeeko okitegeera onsuubira kusigala awo omala okunzita ne siriimu nze sirikwa ziku kabootongo anti ekiri kyenkugambye nti wemba mwakaddenga omusajja asajja mba nga mudeetinga beera open omusajja omuwulire ensonga yakulemye obufumbo obwasooka anti kati ate abo abakyala tebuli omu anti kati bonna mubatadde muki mukisawo eki eyalina ensonga ze ziri clarified n'agamba nze nkanveewo nga nawe woozunwamu ne waba mwanyi muganda omuwala mugamba mwana wa mama olinze kufa bamukuba enkya n'eggulo omusajja ali mufumbo naye talabirira yadde kuva ku mukozi akola ewaka sukulufizi w'abaana biki byonna omukazi abikola ng'omusajja oyo kwotadde n'okujja n'atwala n'ebyaba n'esente mukazi zaakola you need advise that woman to stay there simu advising katoloza abakyala bagenda bana ensonga nga zibeetimbye wano oba agenda bayikadde nga yennyonnyolako one gwe ng'omukyala nze sigamba nze n'abasajja bamanya ntono yazaalako omwana omu abadde naye ng'amwerabiririra najja naye n'ayagala ate amuzaalemu era naye amusule okubanga alaba asobodde olabirira oli just kijja buzimbeero omanyi abakazi ebiseera ebisinga obungi balemesa omusajja omukazi akuteekako omukazi akuteekako okukkiriza nti abasajja nammwe tukola ensobi naye the fact nti abakazi mwe abatambuza amaka mwe musaayi ogutambuza ewaka ebintu ebisinga obungi byetooloolera ku mmwe kati gwe bw'ona olaga nti oli wawaganyala wakaluba naye ng'ate tulina n'ebintu ebirala bye tubikira kubanga nze omusajja ne bwonsanga nga nazaalako kinyanguyira nnyo okugamba nti manyi naya nkwagala naye ninayo akaana naye maama we twayawukana dda abaana bano tusobola obbeera nabo wano nze ndi musajja nkeera ku makya nengenda ne neekolera abaana gwasigala nabo okitegeera naye kati gwe obuzibu bwe mulina kyekiri kye ŋŋambye okuggyako ng'omukazi yeekubye mu kifuba n'amanya nti obufumbo buli bwagaana mbulese mbuvuddeko tewali nsonga yonna yonna lwaki okomyawo n'erinnya ly'omwami wo mu mboozi zaffe kubanga abasajja ebiseera ebisinga obungi abakkiriza okuteekinga ova abakazi nga bazaalako n'obuvunaanyizibwa bw'abaana babutwala abasinga obungi baza abo bakola ne basasulira abaana abo fiizi oba omulisa bulisa ndowooza kubanga emmere eyo gyagigula mwena kwe mulya abasinga obungi era ojja kwesanga n'omulimu ogwo gw'okola ogwoweereramu omwana nze yagukolera kozi waliyo njagala walina okunoonyeza solution bonna baana nze nnako n'omusajja gwe mmanyi yasanga omukazi nga yazaalako naye n'abeewaabwe balowooza omwana ono ki we era buli kyakola kyonna buli kantu konna kaakola akikolera bonna baana reason being nti omukazi yakkakkana n'ategeera nti ki ekisinza okuleeta obuzibu omuntu n'akiteekako negundi bwati nagga nti basingo mother tebalina mpisa buno batambula bwe bati bafuuka basajja okitegeera aleeta frustrations ze yajja mu bufumbo buli oba okategedde ye mukazi gw'okolako akantu katono bwe kati n'akuteekako force oyo omukazi aba ready okukola ekintu kyonna ye mukazi nga n'okuwa obutwa tekimutwalira ddakiika okitegedde jjukira yava mu bufumbo obwasooka bwoba nga bwagaana kakati gwe walaba ng'otandise okukola ng'oli bye yakolanga agamba nedda sijja kukkiriza ku luno sijja kuva mu bufumbo buno lwakiri ofa n'ensigaza by'olina kubanga talina option ndala
option gyayina nti bwenva mu bufumbo buno ate nzira mu buliwa kyokka bw'ofuna omwana nga gwa mwetandikidde n'ebizibu bye mba mufunye musobola okubisolovinga mwina mubeera naye oli muntu ategeera ng'oli muntu ategeera okkiriza ne ku nsobi zo zabiba odumisi abasajja abamu bakola ensobi ne bazeeyagaliramu nga nsobi and they are proud naye batono kuzaala mu maidi batono ozadde mwasooka oyagadde owookubiri gwendeese abo batono oyagadde owookusatu abo be batono gaseeko ekyalo kugambyeko towulira tugeneralizinge tutunulire picture ennene omukazi yazaalako teyandibadde mubi kuba nze nakubulidde ebirungi ebirimu bwenfuna omukazi nga yazaalako ekyo kyokka kiringa kasanti ki alifatayire obulungi byayiseemu byonna kati abirabye embaga agifunye tekyamutta takyafumbirwa lwambaga abimanyi experience agirina sigenda kumugamba buli kimu ate ebisinga nyinza nakubiyigira ku ye ne problem wejjira ate mmwe kwefuula nti kati mufuuse basajja olw'okuba mwalemererwa obufumbo obwasooka teri musajja asobola kikkiriza kuzino teri musajja asobola kukkiriza nemuyisaamu maaso omufuge ng'omukontrolinga atya ng'omutegeerera otya abakazi temulina mpisa olw'okuba walemererwa obufumbo wavumavumanga bbaawe eri nonsanga musajja watundi hambo niwemba nkoza akasobi katono nnyo ng'okunvuma tikitwaliranovumaavuma ebivumo byomanyi ebinene okitegedde musiru gwe ng'omukazi okugamba nti musiru gwe tekimuwa buzibu nga yakiraba kirina nnomo mulimu bakazi abasiru nga gamba nti nze okuvuma nti oli musiru kintu kigambo kya bulijjo naye kosa okiyita bbaawo buli musiru gwe wokimpisa amanyirawo ne oba musajja n'ogamba musiru gwe mukwano ate nze ebintu bye sitasobola gumiikiriza ye mukazi okunvuma abo basinga omumaatha be basinga okuvuma abasajja be basinga obayisaamu amaaso kubanga abamutima agamba oba ogendagenda gwe gwe nasookerako oba ogendagenda gwe gwe nasookerako tebeeguya ate nga mwe mwagala obbeeguya obufumbo bwakweguya omusajja yeeguya omukazi n'omukazi olina okuba nga weeguya naye gwe buli wonoolaga nti gwe okaluba oli kiwagi kati mulimu abasajja nkati nze mulimu abasajja abalinga nze nga ffe twasala lwera nze onvuma ng'onvuma otya omanyiira otya nze otya wosobola okunvumira nga twateesa mu ntandikwa nti munnanga ompasizza mulimu abakazi abawasa abasajja n'okola akasenteko ate ng'okampa n'ompasa awo osobola okunvuma buli kimu ky'oyagala naye bwe mba nga nze head of the family buli kimu nze anoonya ssente buli kimu sigamba nko nti munnange nnyambaako wano naye oba onnyambye okikola mu kwagalako tosakira kumakya kunvuma kati okunoonyereza kulaga aba takwegulya oba musaaga oba ovuma otya bbaawe ekigambo ekyobusiru ovuma otya omuvuma otya otegedde kati kyekyo kyembadde nkugamba nti abakazi abo nga yazaalako n'omukwano gwe nnyininnyi tegubeera genuine tegubeera gwa ddala tekayo kanaswi baba n'ebigendererwa ebirala naye nga ekikulu mu byonna si mukwano aga omutima gwange olwedde gwamenyeka dda tekayo kanaswi kati ni bwati kimu ekimu kiri bweru maama si kulanga banfootola zenna olaba wenzira mu bye nnavaamu ye mukazi gw'osanga era abasinga omumaathazi abasinga obwo kizibu nnyo omusanga nga talina abasajja basukka mu bataano naye bannange baka wansi wa bataano basukka kizibu nnyo omusanga nga talina basajja bali waggulu wa bataano mwana gwe lwaki owayiriza baana nawe amazima ogamanyi ngamanyi ntya ndi nzisirabangala nabo baleta simu yo bakeberawo olabe yange bagikebere siina olabe fire bon fire temuli fire muno teri nakitoka tewali naki teri abantu abana gye bali yes duplicate on the market waliyo duplicate waliyo n'ebirungi bikyaliyo ebirungi gye biri yes nnyo muleke gamba nti kubanga ebyo bye musinze olaba ebirungi byaggwayo kubanga n'obufumbo okugaana oluusi tekijja mu kwagala kwaffe teri yayagala kufumbirwa n'alemererwa ng'akyagadde naye njagala tutunuulire basinga omaatha abagenda abasazeewo nti kati wenzira olina kye wayiga aba weebali olina kye wayiga leka musajja ono mufuukira mugugu leka mufuukira mugugu okuba wazaala kumupanishingira biri oli bye yakola oli bye yakola obusungu bwe wandiwadde omuteekako ate n'obuteeka ku nze okitegedde so they first heal from their problems balyoke bagambe nti soko healinge ate oyige baako kyoyiga ogambe nti luli ekyannemye obufumbo buli musajja wange nali muyisaamu amaaso
oba yali ankuba naye nga ankubira ki manyo nga nswaza okujjako ng'olabye ate avuma mulala kubanga bye siwagira bakazi kugumiikiriza togumiikiriza musajja kuba ekyo tokikkiriza ne bwaba bamuyiwako amata n'oganywa omusajja nga oba sente nnyingi nnyo mukwano funako z'ofunye capital omuviire tokkirizanga musajja kukuba bw'omulabanga nga kuba obufumbo kola ki ate anakuba atatandikira wala luyi nebino ebiralalala bino nebino ebiralalala ate obwenzi obusukuse ate kati omusajja omwenzi kikyolabirako omusajja nti mwenzi ati tatasooka kubikola ng'okyali wano naye mmwe abakiyita obwenzi kiki ekyo bakiyita batya omusajja asajjalaata kubanga olwo n'omusajja n'atongoza n'aga nti kati omanyi nahiya kati mbalina muli bakyala bange bana that is different ekyo kyanjawulo togerako nanonoozezza buli omu ayabaliddemu n'ab'eŋŋanda lwaki oba omunoonyerezaako ate munoonyerezaako omanyi nti Dr. Frank tosobola kweka ebintu ebimu kasita biba beyond nkiyite ki mulimu emize egimu nga newonaaba ofubye ennyo gikweka tojja gikweka jjo gyennyini gijja kakibwa okubeera spotted by those people around you newaataba mukyalawo mu ntandikwa kati omusajja nga tasobola kurespectinga bamulamu bazze y'omu ebyo waba tasobola birespectinga oyo taba musajja bw'aba tasobola kumanya nti kwanya mikwano gya mukazi we bw'aba tasobola kumanya nti ono mukwano gwa mukazi wange gyobeera teri bakazi balala naye ng'otuukiriza by'olina okukola Dr. Frank nawe mba siri mulungi mu buliri tolina authority egenda kwana mukwano gwange maybe baganda bange si kya buliri kyokka tesobola beera waka ng'ompisanga kasasiro n'olowooza nti siikwane mukwano gwo mbukati yeye anakuyisa obulungi mbadde manyi bazizoza anti munyumiza byonkola kati byonkola ye abatajja binkola abo abakazi omanyi abakazi abatwala babba bammwe nga mikwano gyammwe baba bamanyi n'empisa zammwe nga bazimanyi anti oyo olaba obuzibu awo kazanyo kaba kabi nze omukazi yaŋŋamba era yali ayagala bba wa mukwano gwe nagamba omukazi oli avuma omusajja tunaakeera nga yeyeegololera essaati nagamba nenkwata ku musajja oyo bannange ye alaba obunafu bwo nalaba obunafu ate abakazi temukola ensobi omusajja omuyisa bubi ozungana n'abafukwano bali olina empisa embi omusajja tomuwa kitiibwa okutte muganda we ate omuleese mu maka afukamira olowooza omusajja ava ku kyokwana maidi gwalina okunteerayo amazzi gwalina okunteekerayo amazzi naabe bwe ntuuka olina okumpa akatunda gwalina okumanya tawulo gye neesimuuza eriruddawa esaati gyengenda byonna tokyabikola naye maidi ono n'ateekinga obuvunaanyizibwa bwo mulimu abakazi n'agamba ne maidi nti genda onjalireko ku buliri nadda ku TV nadda ku WhatsApp kati nze bwe mba gyenvudde neza nga maidi yayala obuliri tandika okugamba naye kati ono mwagaza omukazi ono kubanga no maidi akolera emitwalo 10 kitegeeza akakazi bambi kati kamanyi n'okukola emirimu ate kaba kagumiikiriza tandika okufuna awo thoughts awo ez'enjawulo picking interest angles of interest okitegeera kati ebyo byonna bireetebwa bakazi kugayaala nga weerabidde nti oli mukyali waka bateeka ebikomo ku mmeeza ne bawa space y'abali okubeera build kikujjako ekyokuwa omwami w'ekitiibwa ovaako ki naye kati gwogamba ng'ani akuwa ekiti nga weetutenderawo oli musajja kyokka nga weerabidde nti oli mukazi nammwe muwe bakakyala bammwe ebitiibwa naye nga tekyandibadde character ezimu bakyala bano ze bakola sigamba nti naye ava mubanga natandika obikola olumu kiva ku ngeri naawe gy'omuyisa the way you handle yourself as a man kireetera omukazi ono okumanya nti kati ono is not worth respect ng'omuleka be babasajja bawulira mpa ekitiibwa olaba kibanja omanya takola bisaaniddemu wa kitiibwa no okubeera mu maka g'omusajja nga tomuwa kitiibwa muleke kubanga kyoba olimu naawe oba tukimanyi okudda ebweru n'ocomplaini abakazi bwe bakyuka nga mutandikwa mulala n'omusajja bw'akyuka kiva ku mukazi n'otandika okugamba nti nze bba wange so amuwa kitiibwa olw'okuba akola kino kiveemu buvi olina kwereetera ebizibu teri musajja okujjawo nga gwamulabirira asobola kukkiriza kumujooga ne bwaba wampisa mbi ate mu oluusi temuyita empisa embi ffe tetukiraba nti empisa mbi kubanga mumanyi n'okutusibako ebintu nga sina bituufu
mumanyi nti omusajja talina kubeera na mikwano mikazi. Mikwano gyange abakazi tebalina kunkubira. Kyokka gwe bakawona b'abasajja balina okukubira. Kanona niko kwakyuzinga mikwano gyange abakazi abankubira mbu bakazi bange. N'okwata n'ennamba n'obakubira n'obavuma. Maisamu eggaali. Oshege none kugamba kamusajja oyo mwenzi mbeera wano agina amukubira. Oba oli awo sala n'amukubira. Oba oli awo guni n'amukubira. Netosose na kunoonyereza byoyogera bituufu bakazi bange mikwano gyange. Oshegedde mukwano. Kitegedde era woba ngamba abakazi bw'oba tonnazaala take your time. Tewali kikupapya. Okujjako ng'ogamba nti anze obufumbo si butunuulidde kyenfa kuzaala. Njagala mwana. Omwana wange nsobola omwerabirira. Naye tuba nti tutunuulira kuzaala na kufumbirwa. Okujjako ng'omusajja kuba ebintu ebisinga obungi byonna bisobola okugumiikirizika. Okujjako ng'omusajja kuba ng'omusajja oba ng'ambe ki olaba omukazi abeera n'omusajja ng'amuseze naye n'amugumiikiriza. Ng'omusajja museze era ng'era akimanyi nti omwami ebintu byakozesa ekiro ng'agenza okukola n'abimutegekera. Ekitambo okimukwata n'abimuwa. Yes. Ng'oli awo gwe totidde kuliya. Yes. N'abakazi bafumbirwa abasajja nga bakondo nga babbi. Ng'amanyi nti omwami alina okugenda n'akasaala alina okugenda n'ejjambiya. N'abimutegekera. Be bakazi ng'amaliridde. Era Katonda bw'akubanga omuggo n'ozaala Samuel n'ovayo mu bufumbo woddamu okufuna omusajja ng'omulaba alina by'oyagala. Gonda gobeera buli kyagamba. Basingle mothers tebandibadde babi. Kuba naffe mama baffe tebabadde mu bufumbo nti okuva omusajja gwe yazaalamu gwakyali naye naye bano abasinga obungi bo baavanga mu bufumbo n'amanya nti avuddeyo. Abakazi bedde omanyi nti nga bw'abaanobye mu bufumbo yadde yazaalayo abaana bayinza n'abaana abo butaddamu nagendayo waabwe. Ate abaana bajjako rights z'ewaabwe. Abakazi baakikolanga bo baakulaganga nti aba atambudde takyayagala kumanya. Babalekangayo byaddala balina emitima. Abamu nga babaleka nayo. Baba. Yes. Ne kati ennaku zino emyaka gyammwe bw'omala ozaala wano nonga nti kiadde ekyo nakizaalamu naye kyalina ssente ng'otandika okumwekubisa obusimu. Omusajja nga yakuzaalamu omwana kyangu nnyo okuddamu n'akuzaalamu omwana omulala. Hello Eddie. Naye nno otukyaye n'omwana wuno ayagala kukubuuzaako oba mukuleeteredde omulabe nga lubuto lulala. Kubanga mmwe mwagaana okusalawo nti bwe mba muvinze kiwedde. Era babeera okwo nga bakuba kkerere naye nga bakimanyi. Bamazima bagamanyi. Ekibaleetera obuzibu lwaki n'ennaku zino babatwalaganya tebamuvinga on. Ate ne baba muvinze on agayisa agabalemye obufumbo buli obwasooka bonna bagasitula ne bateekamu n'ekisesi ne bajja nago mu bufumbo obulala. Nange kyobakola. Okitegedde? Kati ffe tunajjawo amaanyi. Abaana battu ffe tunajjawo amaanyi okuwasa omukazi nga yazaalako nga mutulaze nti mwe muli ba anirule. Mu bufumbo temuli mwa anirule ng'oli mukazi. Okitegedde? Gendayo ng'oli ready okulinnyako kyogamba. Sina kulinnyako kubanga ti abasajja bategeera. Oba gendayo ng'oli ready obeera omukyala mugoberezi. Nze njagala ombulire nahiya gwe ensonga ki esobola okuleetera okumanyiira omusajja gy'osinzirako noga nti kino na kino nze omusajja nsobola omumumanyiira. Nsonga ki? Sigira ate okutandika okweregana awo tubireka. Kwanza ensonga gye nandibye esobola oleetera omukazi okuwulira naga nti ono nsobola omumumanyiira kubanga gwamulabirira. Kyekyo kyokka. Ate lwaki nkulabirira? Wentandikira okulabirira ate awo bokyali bba wange. Babaawo. Saakulabirira. Ebintu bikwatamu. Nze ebyo sibikola. No ebintu ndana. Kyogamba nti wonooba ne bbaawo embeera neetabuka mu ng'onoba. Kisinziira. Naye nze nkubwe ssebu nkulabirire from A to Z. Yes. Nga you are the man. Waliwo abakazi bangawa abakazi ki tribe ki. Abakazi bagenda ne bakola najja n'awa n'omusajja kasente n'amugamba nti. Era abasajja baabo balaba babeera waka. Bayo nga yakimanyi nti omukazi alina ozimuwa n'amukuba n'akwata mu nsawo ye. Ati nkuwasizza mbadde nga nkulabirira. Emirimu gyange gitabuse. Lwaki oba tonkwatamu? Omusajja tebisobola agaana tuwandifulo. Omusajja gwe bayita omusajja tebisobola agaanira ddala. N'ez'emmere ne zibula. Ne bigaana emirimu gitabuka. Wakiri eza fiizi zisobola ogaana ez'abaana netegeera ne tukwasaganyako n'okwatako paati n'enkwatako paati. Nvuga booda kati ennaku zino baziyoola ne bayoola booda yange ne bansaba akakadde kamu.
kasikayina nga n'okusooka okutuula omwezi mulamba naye nga gwokeera n'ogenda n'okola lwaki oba totulabirira nompayo ne kasente ne kambeeramu mu nsawo ate kati wenkuwa nafuna ddi amagezi agagenda okola kati mmanya nti nina okukola ffe kiri mu DNA yaffe nti tulina okukola abamu abwe batandikira ofuna obunafu n'alaba nga mukazi we benna ajja bikola omupiira n'obeera single mother mu bufumbo omupiira ne gutuuka n'oŋŋamba dadi emitwalo 3 gijo gendeko ennambolo olabe ku mupiira that can't happen pozi nga nina nyingi nnyo that can't happen onoosobola obufumbo mwana wange kankubuulire nze manyi kimu oba olwadde nga tewali busobozi nja kukulabirira that is sickness teweeyagalidde okitegeera olaba n'omulema agenda n'ayiya akatono ako n'akaleeta gwe biki ebyo byesibye genda oba ozeza boda zaaganya emirimu emirala gyonna ne gigaana please yimuka omusajja olaba bagamba omukazi talwala gwe omusajja olwala biki omusujja gunnuma nyonyonyonyonyo mulimu n'abasajja ngo mamizi boy abo alwala mukati n'atintima bw'ati n'atintima n'ava ku mulimu bosa mbogolera mukati nize tebambogolera abasajja abamawaggale agala gatwale ne ku mulimu wali bakamaabe bamugobye omusajja golaba nga magezi ge gamubonyaabonya mukwano nze siyambeeyo ya kisiru emirimu gyonna giganye oba boda eganye kandi kegenda okwote leeta omutwalo ogwo mmanye nti eri byaganye naye agezaako ati ku poliisi olina okumpayo ku transport neewuba ku poliisi transport omwezi ogumu gw'oyagala otuule wakagenda omuyiribe ewalala sisobola kuwa mwana sisawa musajja ssente kati olina kugondera nnyo musajja nnyo that is the beginning of spoiling men okumuwa sente yes oba omwonoona naawe oyonoona bannyinaze naawe oba omwonoona because when you say gifting okuwa ebirabo yes is okay nompaayo nonjokyayo naye mbu buli lunaku nganza omukazi we wampa upkeep oba buli lunaku ekyo tosobola kukkiriza tosobola kukwatira ku musajja ku buvunaanyizibwa bwawaka anedda bino byawukanamu kyenkugamba kyekino si gwe kutuula wali comfortable nti emirimu gyagana munnaye sente zimbuzi zikubuza ogenda zirabirawo olaba abakyala abo naffe abakyala abo bavudde mu bufumbo tugambe nti olweda talina na mulimu guli awo guteredde bagenda mu butale ne batunda mpolampola ennyaanya n'anoonya fiizi n'emmere ne rent ng'omusajja abadde avuga booda n'egaana kyogamba emirimu gyonna gikomye ku booda kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe obukozi tubumanyi oba olina okugenda okukola a real man even can't feel comfortable mulimu omusajja agamba nze omukazi ampe ssente kubanga omanyira wagenda kumanyikanya ngamba nokulabirira ebbanga lyonna lyonna ery'emabega naye kyo kituufu abakazi katonda bw'atyo yabatonda omukazi ayinza okumanyira nga yakulabirira omukazi tewaba mugaga nga yasaze wakuwase omanyi akamanyiro ke balina era nze abaana abafumbirwa abakazi neewuunya n'okwewuunya olina obamugumiikiriza nnyo times 2 obugumiikiriza abakazi bwe tuba nabo gw'obukubisaamu nga mukazi yali wagguluwo naye mutulaba nti ffe tuli bagumu yes because naturally you have to be masculine watonde wange olina okulabirira family era omusajja atalabirira mukazi we n'abaana era naye tebamuwa kitiibwa gwoloza lwaki tolina kyotugamba oba wegase ku bakyala era ojja kuguma society ekulinnyeko naye mbu bakulabirire sisabola omusajja ne woba omusinga okuyingiza akasente mukwano siina kyekwatirako kabe fiizi w'omwana ojja musasula mpozire mala lwala ekyo nno kyabulabe nze siremaza muntu mukwano have seen my relatives nga yeyagala nnyo munaye okwefuula so good woman omusajja n'abimulekera not because he can't do it naye yalaba yalaba nga abisobola mukkaanya nti olwokuba ffenna tukola n'asuulawo omukazi n'amusuulirawo ddala completely nga takyamwayadde ebibiri not because talina ssente naye ng'agamba oyo abisobola nono n'awasa abalala ngeri byonna byonna abikola mugali amaka amalala from A to Z ng'oli omukyala bamugulira engoye bamuliisa abaana basoma buli kimu naye ng'ono omukyala omulala akola ennyo ow'amaanyi eyalaga nti asobola ekitundu kya fees babimulekera byonna ekikulu byonna byonna kyakuyiga kwogerezeganya n'abantu baffe naye akanakyama anayonooneka tomumanya guno omulembe gwakyuka nnyo omanyi kati guno omulembe gwakyuka si byebyedda nti nze ne bwe bagamba ebya 50-50 sisobola gendamu obwo bufumbo sisobola kati gwe obufumbo bukulemye tofumbirwa kubera omusajja twagala 5 kwa 5 it can't be me twagala 5 kwa 5 I can only come in where things are failed
I can help my man where there is hardship. Katugeze nti kale aina byagobako, I see the target, akasente katono. I can top up atezo sizibanja. Watu muone enza wompoze. Sibiwola gwe kibedembe lyo. Either is an utasasula sente, but you can pay me to good treatment kulabira abana bange na kuzimba biroto byaffe. You can pay me in that way cause ngendo zikuwa nange nganchimanyi. Nayo abasajja amaze balabula. Omukazi ne bwakwata sente ze nazikuwa. Kitwale nti akuwoze. I'm investing. Naye mbuno bya buli kadde. Balina okulangira, balina bikulangira. Ate era kinzira n'omusajja goya, mbawo omusajja gola. Omukazi bwakera nakugulira saati bwekyo omukazi. Alina ogikulangira. Asibonna. Tuve nati tubibalangira. Anti agamba nakusanga oyambala bwotyo. Sinza kutuusizaawo. No, kyo tebakyogera no by the way mbula kwanga yakugulira. Atogera kubanga yateekamu amagezi ge mu kulondera ebikusaanidde okwambala. Nteraga kunzikiza. Nze nali musiru nnyo nti sobola tutunga ekinyumira ne ng'aka nkironde. Nakusanga oyambala ziri ez'ebikuubo kati nkuwa plain shirt ekuwa ekisitiibwa. Gwe ezikunyumira zoyagala nnyambale. I go and look for those clothes ezikusaanidde. Wangulira by'oyagala nnyambale nkunyumire. Naye nina bye nayambalanga ebyebikuubo. Nayambalanga essaati za Arsenal nga zinnyumira. Talabanga ekitibwaga kyaba kuwa kiralamu. That is kuzimbye nange. Toyinza kusanga musajja abaddewo 30 years. N'omugulira obusaati mu myaka ebiri oba mu mwaka gumu n'ogamba mbu ekitibwa kye bakuwa mu kikyusa. Ate bayira nno. Abatakoza na sente. Temina na kubyogera ebyo. Sente ziba zizo kubagompa sente nga mama mtukuleyo ku. Nagamba gwe nakusanga boto boyambala. Nakusanga oyambalira gafula bulu mu black. Sayambalanga. Waliwo yanyumirizanga kukubo nti munango yambadde bubi. Tebagambanga bugambi naye. Gwe wangulira by'oyagala nnyambale nkunyumire mu maaso go. Of course nange n'enkisiima era n'ensanyuka nenga nti mukazi wange omanyi okulonda ebintu ebirungi. Tekiraga kunzijukiza. Tengo tawulira bulungi n'oyambala nga abula bannaayo onyumye. Ng'anya kuba kagatto. Nyo litali complimenting abakwano babagane kubayo wawasa. Tetubiwuliriza n'ebyo gumu ababyogera. Okubayo wawasa. Naku zino ebintu byakyukamu akanyiriro. Era abakazi ne bava bakyusa obuvunaanyizibwa nagandi kati abakazi obuvunaanyizibwa bwaba basajja bwe bwammwe. Tuyinza okukola bwe tunywa amazzi. Nedda tufuukanga mmwe. Ate mu obufumbo bwammwe bubeera buzibu nnyo. Nga mwabakulira amaka. Whereby naffe tuba tetukyagala tumanyiira. Nga ng'otayagala kumanyiira. Era bannaye nze saagala kummanyiira bwe mba nakera ku makya ng'oli mukazi wange. Manyiira. You know that the bad way you feel ng'omuntu omuteekamu buli kimu ate naaku. Ne waba okoze ensobi owulira nga talina authority ekugamba mu bubi. Alina kugamba mu bukkakkamu. Bw'okkirizanga nti ono omusajja wange oba ono omukazi wange mweyigirize nti si bya order ne order. Yes. Communication muyina kwogerezeganyanga abantu. Kuteesa. Omukazi ondagira oti. Ngamba mu bulungi nti. Newe mba nkoze ensobi ngamba mu bulungi. Wakyamye wano wayokyezza. Nga tulina mu kisenge. Nonga ne wano wakoze. Sibya kungambira mu baana n'ovuma omwana ekitwe ekifaanana ekya kitaawe. Nfano ne ku baana omukazi ayinza okuvuma buli kigambo ky'omanya ekinene. Oyogeza bulumi bwereere. Nga wunya n'obusungu gye buvudde. Omukazi ayinza okuvuma. Buli kigambo ky'omanya ekinene n'obusungu we buvudde wajja obusungu nga totegeerawo. Ate oba weesidiwaza naye n'agamba kamuwe ebibi. Mweyigirize. Ne bwoba walemu obufumbo obwasooka tolowooza nti buli musajja gw'ogenda okusanga agenda kuba afaanana ng'oli gwe waleka. Ebintu ebisinga obungi bayiga biyige. Naye wali mu bufumbo ng'ebimu tobimanyi. Naye experience gye wafunayo ekuyambako okutereeza. Tuleke kukwata mugugu gwe wajja eri empisa embi omusajja olize yakolanga. Ogutika omuntu omulala. Gwe n'osuubira nti ono engeri gy'ali okukola bw'ati n'oli bw'ati bwe yatandiikiriza. Naleka wagenda okukola kikatika mwanguyire. Ofumbo bujja gaana paka time we natuuka manyi gaba manji ante yalumwa ku musota. Time etuuke weeyombekere otandike kutaayiza butaayiza. Nga basajja otaayiza bataayiza. Yalumwa ku musota ne walaba omugwa abayeka. Ne obudde buba butambula. Kati ne wakulabula bingo okola omwami oli byakola signs ezo. Nga kisinza okumira abaana abakyala abamu mu basingo mother cause omuntu atandika omukwana wayitawo omwezi gumu agenda olabuna atandise okukola olibi n'agamba why kambeere wano. Naye kati onoomanya otya omutuufu nga tosoose gegezesa try gezaako okumutereeza olaba oba atereera tovaawo buvi. Anti mwe mutugamba omusajja byakola mu ntandikwa byebyo tebijja kyukayo munaatuuka eri bigenda waseninga. Okujjako nze kyeŋŋambye ky'oba togumiikiriza ye musajja nga kuba ebyo bwe tobigumiikiriza tambulirawo n'obwenzi obususu bw'aba kuba
oshegedde then namwe abasajja omukazi bw'omufuna byoba togumiikiriza yadde ne wakwetondera emirundi 10 omukazi nga mwenzi ne bwe yeetonda emirundi 10 n'avaamu n'olulimi ne lugwa wali bw'omukwatira abasajja mwoyo mwenda omukazi walinda temwagala musonyiwa ate mwenga we mwenda oyagala bakusonyiwe owulira ng'omukazi oyo anti kati obuzibu mwe abakazi mmwe okwenda kiviira ddala ku mutima muba musazeewo ate mmwe omala kulowooza n'okwana gogenda okwendako n'omusawo n'omwayo ne kasente ebbanga eriwera kizibu nnyo omukazi okukeera ku makya n'ayenda ku musajja ng'akikoze just kwesanyusaamu kyova omukazi kimubeerera kizibu nnyo okubalansinga abasajja 3 naye kati ffe okwana kwaffe tetugendera si kwa bwongo si kwa mutima si kwa mutima mubiri oba naakakulaba tuva omusajja asobola okwebaka ku mukazi nga tamumanyi n'amannya ge nenkusanga busanzi mu kidongo nempulira nga njagala kukola ki kunzijamu noddamu okungubira enkya nga sikujjukira nakujjukira nongamba yegwe yabaddewa gwe nasanze mu parking yegwe nasanze mu parking yoli gwe nasanze ku dduuka nti yanze zigwasanze mu taxi nga sikujjukira naye nga twakikoze kyawedde abaana bangi bebazadde mu ngeri eyo okyegedde kati ovalaba nti obwenzi bw'abasajja tebutiisa nnyo nga bw'abakazi lwakubanga mwe temukwata namanya temwefiirayo mbu kiryoke okola kyovala osobola okugenda okukola obwenzi ng'oli eyo n'akakazi akalala naye bw'omaliriza ekikolwa kyo ky'okoze nga mukazi wange kale oba kino ate nkoze kyaki bambi kakazi kange nodda nowali nenkukubira nako nti abaana beebase muli bulungi ewaka ng'olwo omutima gwange guzizeeyo ewaani naye omukazi kyova abasajja abasinga obungi batumanyiira nnyo buli wala omukazi nga tandise okukumanyiira ennyo manya kati batandise okusomola ebinyeebwa mukyuka olimba omukazi kasita atandika okukumanyiira kasita atandika okukumanyiira olwo batandise okukola ki kyova edda abakazi babakubirizangana nnyo nti mwewale nnyo ekyobwenzi nti osobola okugenda ew'omusajja n'akutuusa ewantu baawo wewaka waatakutuusanga nokaka nange obwongo bwonna babututte n'ogamba bino nga bulijjo ate mbisubwa n'ogamba wayi kangende ewooli nalabye alina waaka naye nga ogenze wa waaka factors endala tozitunuulidde tasasulira abaana fiizi takulabirira ye nga amanyi kimu nti kasitambuze mba n'omuggo gwa Musa abaana mwe bali omu ba smart wire nga balya mu migongo nga balya ku mugongo nga tateekamu omukazi alina n'omuteekamu ssente kati okujja nga yo direction gyoyagala okukwata naye nze njogera n'abantu ng'ayagala okufumbirwa ekisinga mu byonna ne bw'oba omukazi omwagala otya kasita mubanga omusajja wo muyisaamu amaaso ekyo ekyobutaba na mpisa kigenda kusinga laavu amaanyi nze omukazi ne bwemba mwagala ntya waba tampa kitiibwa nga mpisaamu amaaso nga mpeebuula ne bwemba mwagala ntya pozi nga mwana wa president nsobola okuguma bw'oba mwana wa president nguma kiki oba ofunayo ekifo ngamba waayi bayinza okumpayo ekifo naye ng'oli munaku munnange ompiseemu amaaso mmanyiire kale sisobola olinga nze nga bwe sitasobola kuwa mwana wa tabani wa Farao ssente mukulabirira kati nze ebyo bino byonna nsobola obbigumya naye sinza kugumiikiriza mukazi ammanyiira sobola kugumiikiriza mukazi anvuma sobola kukkiriza mukazi ampisaamu maaso ekifaananyi nze kye nneerabamu nayo kye njagala ky'oba ontwaliramu bw'abanga mukadde wange n'okunkubira essimu ambuuza mu mbeera ya bwetowazze oli otya taata mukadde wange anti wulira nti maama ono mu buto ye muntu eyankubanga ye yanvumanga ye yakolanga naye kati bwenkuze ne bw'aba nkubira essimu alo taata oli otya okitegedde kati gwe omukazi gwempasizza obuwasa nga nkusasudde n'ewammwe nkulabirira oyimirira ku ky'okummanyiira nga wazaalako n'okuzaalako nga ndabirira n'omwana wo oyimirira ku ky'okummanyiira okunvuma yambiza abakazi abasajja balaba mu mpisambe abo basinga omaadha abali mabaala abakazi bonna balaba mu mabaala omwo abavuma abasajja basinga omaadha babeera mu mabaala nga beetunda balina makulu
Dr. Frank munyimvu busungu bwerere. Abamwatunula. Awuza yagala kuba muntu wano luyi. Gamba otunula noga tebayiga ekisinga okuba ekibi. Kwa single mother nogatako kwetunda. Uli single mother wetunda titoyina mpisa. Kati ani agenda okutwala. Byonna nga byagaana. Abakazi bali mu kibuga muno nga batwe ba surviving nga bamalaya. Agenda mu bbaala yazaala kodda. Nagenda mu bbaala nga yayiri byakasente kubanga mitwala atawo nagula ecupa ey'ebbeeyi. N'agiteeka ku mmeeza n'akanga. Bano abamulaba balowooze nti kilaasi ya waggulu nnyo. Ne batomera one tayiminga kufuna musajja nti amuwase. Naye ng'atayagala obufumbo alina abazadde alina okubalaga nti alina waka amaka waatudde. Naye ate mu mutima tayagala kufumbirwa. Bali mu feelings. Decision making ekyakaluba. Ewaka ayagala abalage nti ali mufumbo. Kubanga omuwala yenna ng'oli eno mu kibuga nga tolina musajja n'abazadde eka mu kyalo obeera aliikiriza paka ye omwana waffe malaaya akola ki oshegeera kati ng'oli mudde mugamba abazadde njagala obbasanyusa kyokka ate nga toli redde kufumbirwa oshitegedde kati kiddayo eri mmwe naddala mu abakyala gwe kutula ne weebulira kikiti kye nagambye mu ntandikwa dda mu kisenge kye weekube mu kifuba gwe otunulye mu nessengawo omutima gwo wetunulye mu ndabirwamu ogambe nti njagala kufumbirwa. Then bw'oba oyagala kufumbirwa biki ebitambulira ku bufumbo nina okuba n'empiso Katonda wandeetera omusajja ngenda kumugumiikiriza ngenda kumwagala. Tuvula abakazi abasinga obungi bakweka n'okukweka nti baazaalako kubanga abasajja abasinga obungi wawulira nti wazaalako tatyambulwa kubanga wazaala kubanga akimanyi toli mbeerera of course babadde nga bakwebakako abasajja naye kisinga okumukanga ebiyisa ebibi ebijjira ku kino okuba nti wazaala ku kyekisinga okutukanga. Abakazi abazaalako balina agayisa agavundu agakyasembeddeyo ddala. Okisusiza banno bannayo basibyeko akanyaga lwakuba banyiiga mangu naye amazima bagamanyi si bonna. Olwo abakazi bambi nga bazaala kuni nga bantu balamu bantu balungi yakkiriza n'atula naga nti kakati njagala bufumbo tatula na byema biga musimanyi omusajja abakazi tata w'omwana ne wamukubira talina nnyo kyekweka naye mbw ayogera naye amuteeka mu loud speaker n'ayugira naye n'amugamba nti munnange wangi ssebo obadde ogamba ki oshegera ne tata w'omwana ono naye n'abeera confident nti mukazi wange sirina kinneeraliikiriza. Teri kisinga kuluma omukazi omulabirira bw'akyakukuta ne oli omusajja yamuzaalamu jjukira oli omusajja yamuzaalamu amumanyi nnyo n'okusinga ggwe. Abasajja bo bajooza akuba n'essimu nakkubira naga gwe weerijja oyo omukazi ssebo omanyi gye namujja musanze anyirira gwe omanyi gye namujja oyo we namusangira babyogera. Abasajja abo bajooga abakubira essimu kubanga omukazi tataddeewo ki lukomera tataddeewo boundary. Yamulaga nti ndi mu bufumbo eno naye ate singa oba okyusiza kino nsobola okukola ki okudda wone wemba sikomye kubanga abasajja abasinga obungi ababazaala baba tebaagala na bawasa. Mukyegendereza nnyo abo abaana abo ng'omusajja yakuwasaako n'akuzaalamu aba tayagala mbaddemu akuwase oyinza okuba wali omunyumira ng'ayagala kuddamu ayisengamu buyisa naye nga takyagala nakuzaalamu mwana mulala. So si bwetyo bwetambula si bwetyo bwetambula naye nze I wouldn't advise bw'oba nga toli ku bwangu nnyo nga toli ku bwangu nnyo nti banne njagala kuwasa omukazi yazaalako sooka omuleke kakkana kale bw'aba yazaalako muleke afumbirwe omusajja nga naye yazaalako naye oba otandika butandisika obe mwana muwala omusajja nga yazaalako nga gwe tozaalangako muleke sooka omwesonyiwe. Naawe omuvubuka omukazi nga yazaalako nga gwe tozaalangako bw'oba toli ku bwangu nnyo nga toli ku rush oba nga tolina nsonga ya ssimba ekuwasiza mukazi oyo kwegayidde sooka omuleke balina ebizibu byabwe bingi ebibamala. Tukyali ku Brown Skin Events mwebale nnyo okuba nga mukyali naffe mwebale subscribing ane ebirala Dr. Frank bazinga omumala ku bakyala ebiggwaayo
ye tagwa marojja naye mwebale kuba naffe tukomewo naye mwena wenna abafaani be abayagala emboozi ze ezasooka mwebale nnyo mwebalire ddala alina channel ze Dr. Frank Official TikTok akola emirimu gye gyonna nga mu biraba bijja bitambula mwebale nnyo kuba naffe. Thank you for subscribing, keep following, keep choosing Brown Skin Events channel. Thank you so much. I withdraw.